Kitangaaza, yeah. Love ebutawanya etya. Owaye abaana abo batawanya abo. Mugamba mutya abalungi abeekumirako mu Wings Films TV mwebale okubeera nga mutuweekumirako mutulaba mwebale okubeera nga musubscribinga mwebale okubeera nga mutwagala ebitagambika naffe nno tubaagala nnyo ebitagambika amanya Nalumansi Jagen mu program Kitangaaza waneno ku Wings Films TV ate n'abasubscribinga bambi tukwegayiridde dduka ku YouTube ogenda onoonya YouTube channel yaffe gye bayita Wings Films TV ate osobola okubeera ng'otambula naffe mu program ez'enjawulo ezinyuma okuzaama ennungi okufa ne program Kitangaaza nga mweri nga mwegitadde tugenda kubeera nga tukutuusaako ebifa mu movie industry. Oh no, kiki ekiriwo mu movie industry. Nga sinnagenda mu trailer yaffe. Otakola lero. Kasooka mpiseewo ba sponsors baffe abatuwagira abatuteeka mu ssente abalungi okuzaama Shamia Shoe Store. Webali okola mulimu gw'amaanyi. Gy'ogenda okusanga engatte ya buli kika. Ya musajja, ya mukazi, ya mwana, butsi, kakondo, kiki. Kwegamba tugenda funa ogenda weefunire engatte ez'enjawulo. Nahira Fashions. Basangibwa ku Entebbe Road. Ezana nga wakava ku supermarket ezana awo ojja kubeera nga obalaba ne Sekawa Motel ekibuye ku Entebbe Road opposite Malcolm Pharmacy ojja kubeera nga ogiraba oyagala kutwala mwagalwawo kukyakala genda ku Sekawa Motel mwebale nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okubeera nga muteeka mu program Kitangaaza ssente bannange mwabatufudde kineno kye tuli njagala tugenda mu trailer y'olunaku olwaleero eva mu Phoenix Films katugenda tugirabe ate era tukomewo tovaawo tambula nange Nalumansi Jagen. There is that boy called Arnold. I know him very well. I want to fuck him up. Sure. Based on a true story. But you already that bitch Asha. Please, just forget that bitch Asha. You've missed 3 discussions now. But when we ask you why, you don't give us straight answers. The situation is getting worse, Arnold. I don't know what to do. About love and hope. Have a witch between us. They told me that it's Asha. Just plan your future without him. But I love him so much. Who do you think you are? Why do you break people's hearts? Imagine Tracy is my friend. What if she comes to know all about this? Comes an epic story of the heart. What happened? I was in my room with my girlfriend and I found Kevin having first sex from Linda. But at that time she was getting weak. Now he is on his own. That's your expiration letter. And the best thing to do is to pack up your belongings and leave the school premises. How can you leave that boy just to walk away like that? I'm innocent. I stopped that, Kevin. I'm your girlfriend. And I didn't accept that stuff there. Why don't you feel what I feel for you? I love you. Your son might not be able to find the child. Are you sure you can't do anything about this? Mukulike mu trailer yaffe ebadde nnungi okuzaama banna film nnungi ndowooza mukirabye print kyekyo banna film yakoleddwa Phoenix Films egenda kubeera premieringibwa nga 13 December bannaye tugende tweyiweyo tugende tukikube mujje mulabe Bridge of Hope kyeki ku Muganzi Razza ku rooftop nga 13 December mukanyomero kaffe akomugenyi waffe olunaku olwaleero tewabuuza kasmile kaki ndina oluvubuka olulungi olugogoofu olw'oku TV tugenda kubeera tubuulira yani akola ki movie industry eri ye agikolamu biki kwegamba ebintu ebyenjawulo tugenda mubuuza ebibuuzo sigalawo nange Nalumansi Jagen mu program Kitangaaza tovaawo nsanyusa okulaba ssebo ku program Kitangaaza kale nyama nange nesiimye okubaako naawe ku Kitangaaza mu ku Wings Films TV nange nesimye munango okukubako amaaso Wings Films TV era oba tonna subscribinga duka ku YouTube ogenda searching YouTube channel yaffe gye bayita Wings Films TV osobola okubeera ngo subscribinga mpulira amanya bampita Ahmed Kabali Jagenda oba Jagen pa bulijjo nno manyi Kabali oyina movie gye wazanya ne bali kutuuma linnya lyaffe ddala linnya lyange okay Kabali Jagen pa yani mu bufunze mu movie industry actually Jagen pa mu movie industry ye musajja omu kwabo omusajja omu kwabo omukwabo abasinga mu kintu kino ekya filimu
Okay. Abasinga mu kuzannya. Anyway, okola mirimu ki mu movie industry? Awo wennyini. Nti ye musajja omu kwaba abasinga lwa nsonga ebintu byenkozeeko sofa byerazeeko baba birabyeko. Nkola saundi. Okwata sound? Ti njia score oba ennyimba z'omu firimu. Sound score, okay. Ya nzanya, directinga, mpandiika scripts n'ebirala ne byegattira okwo. Okay. Ozanya. To directinga? Directinga. Okay. Movies mekaze waliyo directing zeko. Nkuwayo nga bbiri. Ana directinga film gye bayita superhero oba omuzira mbazira. Ne directinga mama muto. Of recent tukoze mweruka. Ne ze twakavaako kati eri 50 missed calls. 50 missed calls? Heri katale. Katale ejja. Ejja buzi. Ate mweruka. Mweruka. Ejja katale sawa yonna. Ate ziri endala zoyogedde. Ezo zo zajja dda katale ne bazitegeera. Kati gwe mulabi waffe. Duka misinde ogende ku katale ka movies eza ebina Uganda osobola okubeera ng'onoonya ezo films. Superhero ne mama muto gye ziri katale. Omukulu Kabali Jagen Dierio. Jagen pa. Jagen pa. De tujagendera. Jagen pa. Wanji. Ate okuzannya. Okuzannya kukuyisizza kutya mu movie industry? Okuzannya sikufunyeemu buzibu nti nkola kyentegeerera kyenjagala kyemmanyi. Tebakinkaka. Producer bano bakuyisizza batya? Bimu nga bw'omanyi nti bya mu nju naye temubulamu buntuntu obwo. Kwegamba gw'ozannyira mu nju wokka tozannyirangako bweru? Wabweru nazannyayo kyengezaako kugamba nti ogenda okwesanga ng'ebizibu ebiri mu nju eyange bifaanagana n'ebiri mu nju ekola ki? Osoba producer akantu ako mukatereeze tutambule omulimu kati bw'otabyogera tebajja bitegeera. Baproducer mutereze akantu ako tusabule. Njagala tutangaaze ekintu kino. Kitangaaze. Akantu ako timuyinza okukanya n'omuntu ngenda kukolera ompaaka kadde. Ne mukkiriziganya bulungi nnyo. Ne ku kakadde n'akuwaako 10. Akakadde akalama naye oli wa bbeeyi. Ozannyira kakadde. Kokka. Bannaye kino ekintu mwa bakifunyeemu. Okay. Kati akitegedde. Gwe wayingira otya movie industry? Movie industry eno byali bimu ku birooto byange. Nga bw'omanyi nti omuntu yenna alina ekirooto ayambibwako. Nze saafuna kuyambibwako wabula nalina talenti ng'omuntu. Naye ng'ate nina be neegomba. Nina abaami be nasooka okulaba mu firimu nga nkyali muto. Yali mukulu Bosasero Nkuuma na Ahmed Lubowa. Abo. Nabeegombanga nnyo. Naye ate karakita yo eyawukana nnyo n'abo abantu. Anti nange kyekyo kye nkugambye nti nalina talenti. Nti bo bansookayo. Okitegeera naye nga nange nina ekindimu nga nze omuntu. Alright. Kati mu kuyingira movie industry watandikira mu kibiina ki? Movie industry actually nakolako ne Vortex Creations ey'omukulu Julius Bwanika. Ne tuzannyayo firimu abo bagiyita I Was There. Awo wensangira. I was there. Gyeri. Yali ya mwaka ki? Omwaka nnyinza okugira n'obutatiisa abantu bano. Bayinza okutya ne bagamba katukirekereze ekyo tunaabuuza manager. Kino kitangaaza. Njagala ontanga mwaka ki? Omwaka gwo sigumanyi. Omwaka gwo amazima sigumanyi naye nga erabika ewezezza emyaka 10. Ekintu kiruddemu nnyo bwe nvaawo. Actually nenkolako ne muganda wange Kinene Yusufu Mr Victor mu Big Boys. Twasokera ka firimu bakayita Hard Choice. Nga ffe tukwata kamera ffe tudirectinga kwegamba ng'ogisimba wali ate n'ojja ne muzannya wano ffe ba director ffe bazannyi bwe kityo ka Hard Choice ako. Kati essaawa zino eno okyaliyo mu Big Boys oba? Twali tukola mu Big Boys. Nakolako nayo. Kine kati essaawa eno ndi mu Most Wanted. Etwalibwa mukulu ki? Most Wanted nze omu ku bakulu abagitwala. Eriyo Katumba Gabriel, tulinayo Ajati Nyonyi Ntono ne Isma Chobe.
banji okay ekintu mujja kikwasaganya yes kuba oyogera abantu abali emabegaawo ndabira ddala nga bantu bennyini kati njagala ombuulire ensonga ki eyakujja mu big boys ensonga ate yali yamaanyi ensonga yali nafu anyway nti akadde kaali keeko kikyotegeeza nti akadde kaali keeko Jagen pa njagala tubeere bantu beerufu eno program bagiyita ekitangaaza njagala ontangaliza abantu abali eyo abatulaba basobole ensonga ki akale kwegamba nga bweri ekitangaaza nange nakuba ekitangaaza kyange ng'omwana nga nina okula era nenkula nange neneetandika ojjako nzita nze kanjogera ensonga yange gye nawulira eyakujja mu big boys mpulira mbo kati njagala ompa ekituufu mpulira mbu Jagen pa ekyamujja mu big boys nga bintu bingi obikola si bwe kiri odirectinga naye credit olujja kubeerako director mulala Jagen pa wanji tangaaza kale tukatugambe oba kyali bwe kityo oba bintu bwe bityo naye nga si byamaanyi nnyo si ensonga enkulu nti nalina okula ovuwiki kyenakola ki nakula era omukulu yeetereza dda kubanga kati teri kyatamanyi nti ate wali bwe kaba ka contract kwegamba kaali kaweddeko naye ngira tukyali wamu kubanga oli mukulu wange muganda wange n'ebirala muzadde yakuzaala bwe bityo byonna byonna kale otukisiza naye it is okay tweyongere ne program yaffe ekitangaaza bw'abaganye tutangaaza lwaki nedda lwaki tutuba tetweyongerayo Jagen pa wanji oli writer mpaayo gye wali owandiiseeyo emu firimu ngera bw'omanyi nti gye nvudde nga bw'omwogedde nti firimu twegattagatanga n'omukulu ne tuwandiika bwe firimu obwo bwemumenyeeko emabegakaawo kale story ki gye wali ogambye muno story eno tugiwandiike mu script story tetwalisunyeeyo lwa nsonga aliwo ebintu ebyajjaawo actually kano kankayiseewo ko kannuma ng'omuntu ku movie yange extra time ya mukulu yasinulwa nti eyo firimu byahappeninga mu famire yaffe gwe wabawa story akoko ke kakyasinze endowooza okunnuma ennyo koko kannumako sokoleke eyo story eya extra time yali yiyo ya famire yaffe true story kati ku credit wali wani ku credit oba inawulira abantu bakolagana n'abantu abalala nekibeera bwe kityo kuliko omulala ani era eyali editor saabinoonyereza nnyo ebintu ebyo naye kyenakomako kyekyali ekiri ekya extra time naye omukulu Jagen paka nkuweeyo kaneena akantu bw'olabanga film fuba nnyo okulaba credits gye ziggwera osobole okugoberera bw'obanga omanyi nti no wali part of that laba ku credit yo watudde waani kuba omuntu bw'obanga eyo credit yiyo ofuba okulaba nga nawe weerwanako nawe editor at least ne bagizaayo ne bakuteekamu actually ekintu ekyo nagenda okukimanya nga programu etambudde kubanga nti obuvunanyizibwa bwava mu office mwe bwali bulina okuba eyaffe ne bugenda mu office endala naabo ne batandikirawo n'abalala kubanga actually ng'omuwandiisi obeerako ebintu by'oyagala nga ggwe Jagen ekigambo copyright okimanyi nkimanyiko kati okimanyi ab'etteeka libakwata etteeka terijja kubakwata lwa nsonga kubanga gwe tobiriiko nkayisizaawo buyisa ku bimu ku bikyasinze okunnuma kubanga lugero olwo nali newaddeyo ne famire enkyawe actually nali newaddeyo enkyawe kintu nga kinene omusajja gwe nasooka okiwulirako yalizaamu nnyo naawe wali weewaddeyo nali newaddeyo enkyawe so bintu ne bijja bwe bityo actually n'abaana mwe bali abalina stories ennungi kubanga ag'amazima matuufu yes ffe tusobola okubeera aba directors oyinza okuba osobola okudirectinga naye ng'okuwandiika okitegeera so ngamba twaligabanye oba nkiyite office okitegeera nti omwana bw'omulaba nga mulungi mu kuwandiika musupporting muwe omukisa gwe
okitegeera kuba ffenna Katonda yatutonda nga mulimu omuwanvu mulimu omumpi mulimu omwavu mulimu omugagga bwetutyo bwe tubeera mu bulamu sikyo bangi baze bakomplaininga naye era bw'onodda ku bya copyright wano okusinziira ku kye tulaba kuba bajja kubuuza ekintu wali okitutteyo oba okiwandiisizaayo biki bwe bityo twesange nga tewakola ki tewakola bwotyo so endinga apo ng'era oli munanga ate oli kasaagamba nti ekintu kiki gw'obulwa wookola ki wootandikira naye ng'aga amazima kale gavaayo oluvannyuma naye lwakuba agalwawo ate agamu gasigala okay omukulu Kabali Jagen fa emyaka gy'omaze emyaka emeka mu industry bannange emyaka mingi kubanga nagijoyininga ndi moto kati essaawa eno era olaba teweetya emyaka ngikubewo abamu bayinza okutya abalala ne banyiiga bajja kutya okay kale kangambe emyaka 10 gy'omaze mu industry si gyokka emyaka 2 gy'amaze mu industry Jagen pa wanji buzibu ki bw'osinza okusanga obuzibu mu industry ya movie love ate love ebadde ki bwe buzibu bwendaba bwensinza okusanga kubanga anze bwe mbeera mu firimu mba ndi waka bwe mbeera ku seeti mba ntudde mu office bwe mba nzanya mbanga ali mu nnyanja nga mpuga okitegeera obuzibu sirabawo obuzibu bw'amaanyi okugyako abantu okutereezaamu kali kennasosokoonako nti bakama baffe kasaba katereezaako bwe bityo naffe bakama b'abantu ne tutereeza obuntu obwo love obadde otegeeza passioni ati nawe obeera mulambo lukufu mulimu ebintu bye tutategeera kati ffe love oyogera ku love nze ntegeera kirala okitegeera osanga n'omulabi waffe omu ali eyo ayinza otegeera ekirala nze kyentegeera kati gweotegedde passion nze mbadde nno ku love eri ngamba nze gye ntegedde eri love kati ate wogambye bwe nkubuuza mbu passion n'ogamba ekya passion kati nkisazizza kati nzize ku eri love ebutawaanya etya owaayo abaana abo batawaanya abo mu ngeri ki abaana batawaanya enewe abaki bagirlfriend abo kubanga kati nga boolaba tiwemba mutunzi wa byennyanja kijja kumbeerera kizibu bwemba tugeze nkolera kibuye nti okufuna laavu yange ng'eri Masaka era nange mubandinaanyawo wentayizaawo sikyo bwekiri so kati abaana abo batawaanya nnyo abaana abo ekikulu namwe mubugattika nnyo mugattika obwana buwala mulowooza ffe tebituluma anti kati mulimu okwonjera kati nga bawulira kati nga Jagen pa tiatambuddeko ate nekyewunyisa ne banaffe betuzanya nabo nabo abeerawo n'akusuubiriza ekintu omulala nakwonjera n'akutembera ekigambo enti gwayo oyo watabba oyo kabiriiti simanyi biki batuyita mbazzi simanyi biki bwe bityo naye nga bintu byakonjera munnange okujjako omuntu waba akulinaanye naye bw'olaba nga bakonjera ekyo ekintu kitege era wabaawo ensonga lwaki mba nkusibako ngezaani lwaki mba nkusibako mami Christine Sendi nga temulina we mwekwata wa sittaza era tekuba kwekwata wa sittaza naye kati nga Jagen panzi ndi musajja wakwagala ddembe kusimayiringa buli saawa kuleeta smiles ku people's faces bwentyo so kati omuntu bwakulaba nga onyumya n'ono nakulaba nga onyumya n'oli ye munnanga tukubawo simanyina bwe nyinza kikola ki kukyogera kati batukonjera abaana moyo alina abaana abawera n'ekikumi kituufu okitegeera kukonjera nti oyinanga bamega abaana nina babiri ani nani Rawuza ne Rabiba wasalawo okutuuma ara okay awo tuvuddewo Jagen ku bizibu by'osanze mu industry love kirwawo osangika nti n'omuntu kyaze abamu beekweka birungi ki by'ofunye mu movie industry ekisookera ddala ebirungi byensinza ofuna mu mikwano nti nina mikwano gyange okusuka Uganda bamanyi nange okumpitamuko ne tugendako ka holiday ne tunyumirwamu bwe kityo nemukuba ku mazzi lwa firimu bintuntu bwe bityo ninamu wano nti kati ku kkubo tosobola kunsanga nga ntambuza ebigere engatto yange yabike oli asiba nanvugako nantwala wendaga bwe bityo Mwami Kabali Jagen pa wanji oli mufumbo nze oba bakunoonya oba okyanoonya nabulwa wengwa omusajja muzibu omusajja nnemye obuloote woogwa oba omanye ekintu kyo
Chichi kyotayagala muntu aliye yamanyeko naye naawe oli mufumbo toli oba onoonya nabulwa wengo lwa nsonga nga bwe government nziravu yentawanyiza tindi kika kya muntu nti wemba ntunudde wali wentunula ne banjokya omuliro ne bansala ejjiritanga ntunuddewa wali ne banwanisa ne bakola bikinga wentunudde bo tebabulawo bano abakola ki kale webaki abesuulasuula ku bantu awo kale bumeko obukwesuulasuulako tubuyite okwesuula tukiyite okwesuulasuulako bumeka bw'olina mu industry obukwesuulasuulako taata kale sijja kugamba nti weebuli kubanga onemye naye nga abo bo we bato babeerawo bwe bato naye nga bwe nagambye nti bwe mba ntunudde wali era eriiso we liba ketonye kekole kyalibeerawa liba liryawo eriiso lyange omukulu Jagen ndooza muwulidde ebimukwatako gwe obanga olina kyotanyikidde oli wadde mbu commentinga tusobola mufunira obudde obulala ne tumuzza mwami Kabale nsaba osiibule kubatula mbadde saagala nakubasiibula kubanga emboozi eno mpulidde ng'etukwatako ate ng'oganya batangaaza okubatangaaza anti waliwo omutawaana kati erinnya ninako ery'ekisiraamu ate abantu abo batabukatabuka ate tebaliiwo otegeera ensonga eyo nkitegeera naye nga batulaba ku Wings Films TV bannange kyemukola kyamaanyi kyakabi keep on supporting keep the heart mwongere vibe mu kintu kino kubanga ebya Uganda bye bisinga by Uganda build Uganda si kyekyo scratch my back I scratch yours njagaliza nkwagaliza byonjagaliza ono bamuyita Jagen pa Tatara Biba n'abalala munange be banyongerako abantu be baagala naye nga tumira ku mami wange omukyala Mariam Namagembe nkwagala nnyo tumira ku sister wange tumira ba brother bange mikwano jange na buli muna Uganda yina n'abantu bona mu nsi yonna mbagala nnyo n'abaana ba Wings mbagala nnyo abaana ba Most Wanted mbagala nnyo by the way ninake mbadde sigambye waliwo ka movie akapya actually bona buli mu pipeline naye nga obuno obusatu bwagwokolwa mweruka 50 miss calls yagwa ekyapa kya ssebo nako mukalindirire nga ne Silent Enemy bwajja wangi tetutudde titles nzagadde nungi okuzaama kale omwami Kabali Jagen bwati wabadde olunaku olwaleero mu kanyumiro kaffe ak'omugenyi omugenyi bwati wabadde mu Kitangaaza jjukira nti olunaku lwa Saturday lwe tubeera tukutuzaako eno program waneno ku Wings Films TV bambi dduka bunnambiro subscribe Wings Films TV ya YouTube channel yaffe genda ku YouTube osobola okubeera ng'ogisearchinga ate osobola okubeera ng'oviewinga programs zaffe ennungi okuzaama ze tubeera nga tukutuusaako wadde eno ku TV yaffe ajjukira nti program Ekitangaaza eteekebwamu wano wammanga ssente Shamia Shoe Store genda wefunire buli ngatto sharpshooter buutu basajja bakazi baana kwegamba buli ngatto gyeri genda ku page yaabwe era eyitibwa Shamia Shoe Store oteekako n'aka online osobola okubeera ng'olikinga ate ofollowinge n'okufollowinga oba oliawo obawagireko wayinza okubaawo ekikuba wamu ne Nahira Fashions esangibwa ku Entebbe Road Zana awo ku supermarket ku Hanora Plaza Room HA ate namba yaabwe osobola bafuna ku 0787457146 genda osobola okubeera nga weefunira buli kagoye ak'omulembe buli kagoye akaliko buli kakumba genda osobola okubeera nga okafuna ka mukazi ka musajja ka mwana genda osobola okubeera nga okeefunira ate ku bbeeyi entonotono wamu ne Sekawa Motel otambudde obudde bukuzibyeko toyina wakusula genda kusaka Sekawa Motel waliwo ebisulo ebirungi ebyomulembe ku Sekawa Motel ekibuye awo ku Entebbe Road opposite Malcolm Pharmacy ojja sobola okubeera ng'obatuukako bulungi nnyo bwentyo mu program Ekitangaaza ngenze mu kanyomero kaffe ak'emabega we kamera buli omu kaaba alindirira kyekiguddeyo sigalawo nange Nalumansi Jacqueline nkomawo mu kanyomero kaffe tovaawo Kitangaaza yeah.